nangaba kusebudde naye bolwera ganti ozadde omwana ganti ozadde omwana muwalwera ganti ozadde omulamu taye mulago okoleki era noonya omulamu siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu kati gwe masira Buterevu nkwaniza nnyo omulungi alaba Delta TV naye nga tetundagenda maaso njagala okubuuzaako gambo kya ssebo gambo kya nnyabo gye baleko ojja kuza olunaku olwaleero nze nasalilirya programu ebeera ebintu bizibu bingi bye mwebuuza nga temubitegeera bingi ebijjayo n'ogamba kale ne baana balina ssente omusajja alina ssente naye ne bamuyingiza mu kkomera naye n'abeerayo ogambira nti no bizibu nga ssente tekyakola gye wandikutte n'okasuka nga mu butuufu tekyalina weekola ki weegenda naye nga tukwaniriza nnyo nnyini ddala tuli nasana ewa Sheikh Umar banji twabasuubiza nti tumuleeta bambi temwalaba kye twabaletera naye ensonga nno yali nti bambi bwetwakola programu yasooka ate twali tetunagizanya omwami ono bwe batyo ne bamukwata ne bamusiba butono nnyo bwetugenda okukulagako ku mulundi guli obwalimu twongerezeeko ne sayidi eno okuba nti leero tumusanze yavuddeyo mu kkomera so agenda kuba nga atwongera otuyitiramu obulamu engeri gye butambuddemu biri bita okugaba byonna yasibibwa atya bamukwatirawa yali asomera mu Tudduwa yali yeebase zaali ssaawa mmeka okutuukayo ebintu byatambula bitya byonna ogenda kuba obimanya mu programu eno ebintu bizibu Sheikh Umar kwaniza sa nange bwe nti alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wala alihi washabi ajma'in ngamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omulabi wa Delta TV yonna gy'oli gyebale gy'otuusaako engalo mwebale kwekuumira ku TV gye bagamba entutumufu ez'okusa amazima amanyi nabagamba nti amazima gali nga sepulingi bukyambu bugibikka bugituulira naye tebulemerayo bubikuuka bwe era amazima ne gavaayo kati gwe omulabi wa Delta TV y'ensonga lwaki ogiriko oba ogiraba nti yo ez'okusa amazima ate n'ebikka obulimba Sheikh Umar abantu nembozi ebaddewo yakuba nti Sheikh Umar yagenda mu kkomera oba oli awo kye baali batasuubira abasinga obungi mbozi zaali nyingi nnyo ezimu ne tuzita ne ziyita kati ekkomera lino bagamba waferani milioni zimeka 15 16 wazifera otya tutandikira barakallahu fikum wa jazakallahu khaira omulabi wa Delta TV nze nyina system ekigambo kyenkozesa nti abantu mu Uganda muno bonna si basiru oba abantu mu nsi si basiru ate Uganda ekulira ku nsi ekula ku speed ya yiri kati gwe wajja n'otunulira abantu n'olowooza nti bonna basiru abantu bonna si basiru besooka weebuuze Sheikh Umar yasibwa ebizira omusajja gwe tumanyi nga alina ssente akasuka ssente omusajja gwe tumanyi nga omusomi w'edduwa amakulu nti akola mirimu gya Katonda naye kijja kitya ate okumusiba kati gwe mulabi wa Delta TV bintu bino sigenda bigenda naye nze nagaya abantu bonna si basiru abasinga obungi bagezi naddala mu Uganda soko okuba akafaananyi ku mbeera eri waliwo puroguramu eri gy'oŋŋambye gye mwali mukola gye mwasooka okukola waliwo ebigambo ebimu bye nali njogeddeko naye ate nze ewange nakitutte nga chance eya Katonda okundaga abalabe bange era ne betuba tusoma dduwa nga tusaala osomanga nnyo edduwa egamba nti ayi Allah nsaba ondaga abalabe bange ayi Allah nsaba mpangula abalabe bange kati olwaleero nze nabadde n'abalabe bange be mbadde simanyi Allah n'abanjoleka ne mbalaba bw'abandaga era ne mbawangula nabawangudde ntya nti bo babadde balwanyisa ekigambo kusoma dduwa omusajja tajja kusoma dduwa tebalwanyisa awamu n'ekyo ng'abasinga obungi
bibadde bingi abamu basiraamu abalala balwanira eyo no musamize lwaki atwala abantu bange ate bayeetaaga ate nze benjagala mu mbeera eyo bwetyo naye nti Allah yandazze abalabe bange era nembawagira ki nembalwanyisa nembawangula lwaki nabawangudde nti kati nasigadde era nkyasomera dduwa abantu kwe kubakowoola nti mujje tusome edduwa bino ebyabaddewo tebibaka nga tebitujja ku mulamwa kati tugenda oba ngenda kubannyonnyola ekigambo kyabadde balwanyisa okusoma edduwa kiki ddala Sheikh Umar byatandikirawa kumuleetera mulambo Yes. yasooka n'azaala omwana omukazi ng'abaana tabalabirira bw'azaala mbakazi abaana nga tabalabirira ekyaddako ne bamuleetera omulambo ekino nekimuyuuya era banoonya kukola ki kusiba Sheikh kikyaganya ekyo bwe kivaawo ne bateekawo nti kiganya kati katuleete sisitimu eno akozesa abalwadde be ate akozesa abalwadde be ekyo ne bakiyuuya ne kigaana neno akozesa abalwadde be ate ekyo nakyo kiganye tukole tutya omusajja ono si musomi wa dduwa teyalusoma bagenda okutunula ne balaba nti ate abagendayo batulaga basomera edduwa ate ne batereera ne bafuna bye baagala ako tekajja kukola kati katugambe omusajja ono amaanyi agajjawa ayina amajinni ne bakuwalampa ayina amajinni era gegatta n'omwana oli era gegakolobeta bagenda okulaba nga ate olwo bakupolomontinga bakukolera akatale ne batula ne bagamba kati katukole bwe tuti katusikeyo ebipande amawulire ago gonna genjogera mubadde nga mugalaga wano ku Delta TV bwe baleetaga okusikayo ebipande ne balaba tekijja kumala ne bagamba katuteekewo sente miliyoni mmeka tuleete obusente obugenda okumuswaza meka miliyoni 16 kati gwe omulabi wa Delta TV tula wansi weebuuze saawa yemu abaana bazze batalabirira yakozesa abalwadde be yataasoma Luwarabu kwe kujjayo ebipande kwe kuteekawo sente enzibe ddala bintu ebyo bituufu si bituufu ddala omulabi wa Delta TV weebuuze Sheikh Umar ategeeza ki okubeera nga abba ku balwadde be sente omusango gwanvunaanwa mu kooti gwa kubba Okufera kuba kubba nzo gwe omusango gwe banvunaana wabba ku muntu miliyoni 16 osala nsawo wakikoloti nembuuza nakikola ntya ti omuntu oyo ebyo mbimanya ndi eriruzira era si tebannabingamba nabbingamba wabula mu kooti bansomera ekigambo kimu wabba miliyoni 16 musango ogumanyi togumanyi oba togumanyi nti sigumanyi genda eruzira okomeyo naku z'omwezi engalo mu kakati bwe ntuuka eri eruzira gye nafunira abazira kisabantagululako nti wabba ku muntu miliyoni 16 yazireeta ozisomera edduwa n'ozifera mbu wamugamba ziteekaawo azirese zikolamu bizinesi n'ozitwala miliyoni 16 kakati ate bwe twavaawo ate ng'omusajja ye yennyini bamubuuza ate agamba nze omusajja oyo Sheikh Umar namuwe miliyoni 2 ate kati ebintu bizibu era pulogulaamu eno okiwulira naye nze nakkiriza n'engenda yeruzira kakati omulabi wa Delta TV weebuuze nti ddala ebintu bino ebyogerwa ku Sheikh Umar ddala bituufu abaagenderera ki okubba ku bantu sente miliyoni 16 ate n'alinnya akatuuti n'akasuka miliyoni 40 Sheikh Umar yeeraga enayonobyogera nga yeeraga ate ayonona erinnya lya besente ate twala zikasukira abantu kubanza abantu benkasukira sente mbadde sibalinaamu interest yonna nti kankukasukire sente ozironde olinda biranga ddala singa mbaddemu olinda biranga ddala mbadde nga nzibakwasa mu ngalo nti gwe nkwadde miliyoni 2 gwe nkwadde mitwalo 5 nazo sente zembadde makasukira nze mbadde nzikasuka bwa Katonda nga nkimanyi nti mba nkola swadaka oba saddaaka bw'oli omutwalo Allah mpambu emitwalo emirala 10 yensonga eyo abantu babikuteekangako nga bagamba nti bano bemuyita ba celebrities bano abamanyifu bewateranga okuwanga sente bwezibawanga kamera nezikwata naye mbuwe muddanga eri bali ate nga sente ozibajjako bannange oyo akyogera ekyo ayinza okuba tamanyi kigambo kye bayita sente mu Luwarabu Allah aziyita furushi ekigambo sente bintu bibiri Allah yabitukakasaako n'abitulambululira n'abigaziya n'agamba tebabizannyiramu ekigambo sente n'omukyala munno osobola omuteresa emmotoka osobola omuteresa ebiki naye toyinza kizibu omuteresa mukyalawo
terekera akawo mukyala wange abeerewo ne bwaba mubi ng'alinga ekisiimuula ngoloza ki ekiyinza okubeerawo ati bw'olulira kinaabeerawo n'ogamba sijja mukuteresa okubamu obufaananyi kati ze bayite ssente gw'ogambe nti nze ngenda kujja mu kamera nkukwasa ssente bwemu 2 nkuwadde miliyoni 7 nkuwadde miliyoni 10 mudde ebbali ozimusabe nga kamera zimutunuddemu zikulaze nti owadde miliyoni 10 abagendo zimusaba eri ebbali ebweru obategekedde ki natambulanga mu bivulo bingi nga mpa nnyo komediyani waffe mukwano gwange nnyo gundi sense Mariaki bade bayise ebbanga Mariaki so bwe nawanga nnyo Mariaki sente yatuuka nateekebwa ku paniki nga bamubuuza sente seeka Umar zaakuwa oziteekawa olwo Mariaki nga alina ebintu bye byakola biri eyo munda tayagala biraga naye omusajja sente zaakuyira nga buli kiseera buli kivulu n'ogwa wansi n'osambagala ye naakuyira oyina sente ozikolamu ki nga ye talaga yeekweka naye panike gye bamuteekako kyamulagira kyamuwaliriza okubalaga nti nze kozeemu kino bannange nkola kino kaakati abo olwamuwanga mmeka nze bwe ndinya oba tobala nze sibaleera kino kyenja okugamba bwe nzikwata bwe nti nga alinnyeko emmanduwa muzimu emirembe gyange nga ziweddewo wangi taata ate kye nazudde era mulabi wa Delta TV kankutegeeze na kino ndi ekyo kye mbadde nkola bwe nti mbadde simanyi nti kinyinza bangi nnyo era nga simanyi nti musango mu Uganda bintu bizibu gwotamanyi gwotayinza ne bwoba n'obuwumbi gwotayinza kuvujjirira oba kuliyirira kuvaayo era nga neeyambisa Delta TV siyena kuddamu kukasuka ssente bansomesezza ekkomera baliyita University of Understanding naye nga tunagenda wala no. yensonga lwaki ekkomera waliyingira kubanga okasuka ssente nakubuulidde nti tunuulira mu byafaayo mu bwongo obwo onoonye nti ddala Sheikh Umar yasibiddwa bamutaddeko miliyoni 16 ddala miliyoni 16 Sheikh Umar yabadde tazirina ddala yazibye ddala abaana be bagamba yabazaala nga tabalabirira ku ssente zaalina ddala yabazaala gye bali ddala tamanyi Oluwarabu tamanyi kusoma dduwa ddala mufere nga be bagamba so ebintu ebyo byonna bw'ojja n'obitunuulira ng'otudde wansi gwe wennyini ansoojeewa n'ogamba nti zino mpalana z'abantu zino mpiiga z'abantu buli avuddeyo gwe bakuba omanyi tulina buno bamafiya abayitirivu mafiya akutunuulira bw'ati n'akusiiga akazigo mu maaso n'akukuba eŋŋuumi mu mugongo nga bw'akusiisiitira ani akkubye kumbe yeye yennyini awo be bamafiya be tuyina muno mu Uganda okiwulira ye yennyini enakusiiga akazigo oli mukwano gwange biti n'ayisa eŋŋuumi n'agikuwa kuwabe tuye bannanga totunulayo naye ani akkubye beera bulungi kaakati bye bantu betutambuliramu aleeta kino n'akikutimba gwe n'ogamba nti akasajja kafere naye gwe weebuuze mu kasajja akafere afunamu ki nze natuuka ekiseera nga ndyeruzira eyo neŋŋamba abantu mumanyi bangamba ndi mufere naye bateekewo olunyiriri ennyiriri ezibbiri bagambe Sheikh Umar bwe yafera muyimirire wano Sheikh Umar bwe yakolera ebyaddala muyimirire wano mulyoke mulabe elayini eyamufere gyenakoma neyakola ebituufu gyenakoma oba kale muteeke mukyererezi mugambe nti olwaleero buli Sheikh Umar gwe yafera ajje wano buli Sheikh Umar gwe yakolera ekirungi ajje mu kisawe bwekityo olunaku bwe luti olabe miliyoni ne miliyoni z'abantu mbakolera era Allah n'abawa kye baagala naye omuntu bw'ajjanga anaakubiza bempise bamafiya ateekawo embeera yonna kati gwe tolaba yanoonya kiriwo ekikuba Seeka n'ateekawo biri byonna byonna n'amaliriza eky'essente okukakana nga ndi luzira bwe natuuka eyo mu kkooti bansomera ekigambo eky'omusango miliyoni 16 ozimanyi sizimanyi genda luzira weebakeyo kaakati omulabi wa Delta TV ajja kwebuuza agambe nti ye ssente z'otamanyi wali ogenda mu kkooti eruzira wagamba ssente tozimanyi nebakutwala eruzira bwakomawo nga lumu wakkiriza nti ate ssente ozimanyi kaakati wali otegeeza ki bannange omulabi wa Delta TV bibuzaabuza ebintu bizibu nga pulogulaamu eno kubanga bw'otuuka eri amateeka ag'ekkooti malala nnyo ne kye tusuubira ffe eno
malala nnyo nga bwe kyetutasuubira eno. Munagenda eri n'akulyako ekyokulya kyo bwe cwi n'omukuba oluyi bwe bwa n'omutwala mu kooti n'ogamba nti bajja kumbuuza nti wamukubye oluyi nti ye namukubye wamukubye lwaki yalidde ekyokulya kyange. Tulaba ne gundi yakirabye nga nkiryaku. Yamutuuka mu kooti n'agamba omusajja nti mumanyi nti ye teyankubye oluyi yankubye ejjinja lya minzaani wano. Okakasa ye nga bo bawandiika. Bw'otuuka eri nti bakusobera gundi wamukubye oba tewamukubye. Nti omusajja namukubye oluyi lwe gundi ti wamukubye tewamukubye ti namukubye. Nga bawandiika yamukubye ejjinja lya minzaani akubye ejjinja lya minzaani olina okufufulisibwa obuzibu bwe buti emyaka 10 ebino bwe biti gwe ng'otuleyo. So ge mateeka g'ekkooti. Kati amateeka g'ekkooti nakkiriza nti kuba nze eruzira mbadde sigendangayo sisibwangako nga bwe ŋŋamba nti omusango sigumanyi nali nyina okudda eruzira. Rimandi eba ya nnaku 6 gy'emyezi emeka batandika okuwuliriza omusango nga nina okukkiriza omusango nti mutuufu omusajja mmumanyi ne Allah nannyamba omusajja oyo n'abeerawo nakkiriza n'agamba nti ki namuwa ssente era sente zozo zennyini era ne tumuwaako ssente ezimu ye yakkiriza nti ye ssente ngenda kumuwa miliyoni 17 ate kati 17 n'ekitundu ate kati ze yayogera. So nze omulabi wa Delta TV nkakasa kino amazima galinga seppulingi. Obulimba bujja ne butulira seppulingi amazima gakka bati obulimba tebubeerawo lubeerera era buvaako amazima ne gakola ki. Kati gwe mulabi wa Delta TV wetegereze TV yo kakkana amazima gajja kuvaayo. So bwe ntuuka mu kooti bangamba omusango ogwo ne nninnya paka luzira. Okuvanga bamaze okuŋŋamba ngenda luzira nali bakuba bano abasirikale b'okubbaasi baba batwala abasibe ne bakuba essimu eruzira mu basibe eri ne bagamba Sheikh Umar tujja naye kyono omusomi weddu w'ennansana nti ye tujja naye ono serebu waffe nti ye. Kati banjalira obufaliso waliyo streams 11 eri eruzira abantu beebaka. Olaba ekigere kyo kino ekibatu kyo kino kyekigere kino distance eno okuva wano paka wano awo omuntu ojaawo weebakawo bwoti wanje owulidde distance eno okuva wano paka wano eno bwe wati omuntu ajaawo bwati wadde gwe oli munene naye bw'olinnyawo ekigere ekyo bw'ogenda eruzira ojaawo awo wasula ku ttaka. Awo nze nayambibwa nti nninemu erinnya serebu atuuse banjalira obufaliso streams zonna 11 buli omu nanjalira akafaliso. Kati waliyo bayita bakatikkiro ne ba RP ward be baddukanya zi ward ezo batuuka nga tuvudde mu bbaasi ne bagamba Sheikh Oyaze ne beekuŋŋaanya buli omu nga ngamba jangu mu ward yange. Baakubagana ebikonde nga buli omu antwala wuwe paka omusikale n'abagamba temulwana mumubuuze gy'alaga ayagala wa. Kati nga baakamala okunteeka nga bamaze okuŋŋamba nti ngenda luzira natya nakankana ne mpulira nga omusolo ogumpitamu ne nga oba omulamuzi anaakyusaamu nga ye takyusaamu olwo bangambye gwe ogenda luzira nakankana. Kati waliwo omusibe munnange omuvubuka yangamba Sheikh totya Sheikh guma bibaawo omusajja alina bimutuukako guma ate gwe wali walwawo lindako nenguma naye nga wali otidde nga ntidde. So bwe nali ngenda yangamba saba wodi 4 kuba nnungi era bano baba bakubagana ebikonde nabagamba bambuuza oyagala genda mu wodi kinabagamba kangende mu wodi 4 mu wodi 4 eyo bannyaniriza bulungi nga naye nasangayo akafaliso kange wali bitanda basula wansi. Akafaliso ako omuntu abeera n'akafaliso RP ne Katikkiro ate abalala beebaka ku semita tesomi nti oli yavaako olusayiringa luno luli olusenyu lwe luliko mulimu obunnyanya kuba akaddiye nga bw'omanyi semiti akaddiye yaggwako olunyirira kati n'obusiga li olusenyusenyu olwo kwe mwebaka bwe mutyo oteekawo bwoti mugongo guno muntu ku muntu distance bwoti sebabawa mifaliso baba bakusibyeko wa mmere oba ku penalty tulabako amakomera nga wali emifaliso gali ndooza amalala agatali ge Uganda lino lye Uganda. So
mwebaka ne twebaka naye bwe twebaka wali ne banjalira akafalisa ako wali ensiri mpitirivu okuba ensiri bootinga ekuluma ogwo musango eka bakusibya ate ensiri ekuluma eggwo lwaki ogikuba waliyo ebiku era akafalisa ako kebadde ninde ekyo akafalisa ako ke bampa kaalimu ebiku nakebakako ku Friday ekiro ekikeesa Saturday ne Sunday ku Monday mukyala wange ajati wange najja bamukkiriza okungulira akafaliso kinamba ki nina omukazi omunze nja kufuna bufunyo owokubiri inshallah naye kati nkyayina atya so ajati wange nandetera akafaliso omuntu wakuleetera akafaliso bakkiriza nze bakanze oba gwe wekka nze werinnya serebu Allah ekyo waayisiza omukisa gwe rahma Allah ajati wange nangulira akafaliso nangulira bulangiti waliwo omukyala nguze enkoko zange zendya mu katale Nansana wali yajjayo nangulira akatimba nangulira essuuka ezo nessuuka baali baziganyi kubanga eruzira mbu essuuka ezo omuntu asobola ozeeyambisa okwetuga kuba otula wansi n'olowooza bingi n'ogamba nsobola okwetuga naye bagamba aseeka ye katuzimuwe era ne bangulira n'akatimba nze ensiri emu bwe nnuma bweti ndwala omusujja naye bakkiriza ne bakampa akatimba ne bampa ne kapiro kati obuliri bwange bwe buli ne nfuna tawulo ne nfuna zi brush ezikola ki ezisenya so mbeerawo nga nraningisa obusibe bwange ne ntunuulira abaana b'abantu gye beebaka ne ntunuulira baaba mmwe bannyina mmwe basajja bammwe oba abaana bammwe gye basula nga bagenze eruzira abaliyo natudde nalabye nga we tuli streams ezo zonna mu Kampala remand tuwerawo abantu nga 108 naye nabaza abaliko abaliyo abalina emisango nga balinga 30 ddala nga balina emisango naye nga namba esinga obungi babasiba tebalina misango babasibanga byange bye bansiba bya kisiru mpalana z'abantu nfutwa ku bantu kukakkanya mannya gaabwe oli muwalana nakuteekako omusango gw'ekisiru be bali eruzira bano be bakutte ba aido nga babajja ne mu nnyumba naye omanyi lwaki bakujja mu nnyumba ne bakwata aido wabaayo n'omunna atakwagala n'agenda eri n'alaba bali n'abagamba omuntu mumukwate bwe muti mugire bwe muti kati gwotuka ku polisi nga loza bakutte aido nga bakusomera omusango gwotamanyangako mu bulamu gwotakolangako wuuyo olinnya ebbaasi paka luzira nga bakkuba eyo nga bo balannama bambi amakomera naddala lye nabadde mbaleze sibwangako nga simanyi makomera nze mmaze kuno nzalibwa mu kibuga kulidde Uganda mu kibuga muno naye mbadde si nga bwe ngenda ku jinja kuki ku Luzira Road nkoma wali mu katale ke bayita akaawa ake Bugolobi nga ntyo okukwata ku luguudo olwo Luzira nti Luzira naye natuuse Luzira nengamba maama abaana b'abantu babasibira obwereere kyenalabyeyo omusirikale navuddeyo nga sabyeko omusirikale bwakuba mu sibe luyiwadde embooko naye bano basibe banno be bamera empisa embi be bamera emitima emibi n'obukulu be babawadde ne bakalakata kibooko musibe munnakalakata embooko 10 taaki ngwera ng'okoze eki otunuulidde akatimba kali ke baatuteerawo okatunuulidde n'oweza eddakiika 3-5 otunuulidde akatimba tokasemberedde oyagala kudduka ogwo musango musibe munnakalakata embooko 5 oba 10 bwofyeyo akalakata nze nabadde n'erinnya neebaza Allah okugaana okulya akawunga ako ogwo musango baziyita bulooka nze saakakombyeko kubanga ajati wange n'abantu bange bonna abazze okundabako besijja kumenya mannya bamalayo babadde bandeetera ebyokulya era nze banzikiriza okunfumbira ettooke badde ndya nkoko badde bandeetera ennyama badde bandeetera buli kimu lwakubanga sibirya nga ndina ebirowoozo bingi mbooza nvudde ntya wano naye akawunga obutakalya musango bakalakata embooka 3 essaawa ya foleni eri batubalanga batuvala okusinga nekyo wali olabye essaawa yaki bagita foleni olunaku tulina okubalwa emirundi 6 naye batubalanga emirundi 16 balabe wali wadduse naye ng'onooyitawa naye bwe bakuba akade tu bano ba RP bakatikkiro batandika okuyita mu woodi nga bibagenda bayogera buli mubbi yenna yingira woodi ekibadde kisinga okunnuma ennyo
buli mubbi yenna yingira wodi otule ku foreign bakubale kitegeeza buli muntu wenna yingira mu wodi batubalira mu wodi munda yingira mu wodi otule ku foreign bakubale naye nga baganya bakyogera pa akade ka foreign katuse buli mubbi yenna yingira wodi otule ku foreign batubale nga ntula mu mutima era nga mbabuuza naye katinze nabbani lwaki mumpita omubbi so nga tuyingira mu wodi ne bagamba mubbi gwe tula ku foreign kwata omukono gwa munno kati tula tunuligana bwe tuti n'okwata omukono gwa munno bwoti kati ono omusirikale ajjo babala abala peya omu babiri basatu mutula bwe muti babiri ne mugenda bwe mutyo ne batuuza Sheikh Umar ayinamu 10,000 ne bamutuuza n'omubbi w'obusimu amasira agawunyaago ne bamutuuza n'oyo kwata omukono gwa munno ne baddira omuntu atama ya rabbul izza ekomera bw'olirowoozaako owulira nga amaziga gakulukuta ku mutima abamu n'ekyo ng'omuntu akwagaliza ekkomera mbeera nampalana za mu bantu nze nyina ekigambo kye nagambye abantu nga ndyeruzira ne ngamba abasirikale ne magamba nti ekkomera baliyita University of Understanding ng'olina ekizibu oba olina omusango gwe wakola bwe bakutwala eruzira lwakulwana naye bakusibayo ennaku 2 oba 3 osobola okuvaayo nga bw'olaba abalwana odduka emisinde n'obaviira eyo ye bayite ekkomera ddala bwe bakusiba ng'olina omusango ovaayo ng'olina ky'oyize naye mwana ttu bwe bakusiba eruzira nga tolina musango ate bakusigamu embeera embi ova eruzira ng'ofunye omutima omukyamu mu bantu ate bo kye batamanyi kituufu ova eruzira nga bakusibye nga bino bye bansiba nga bye basiba abaana b'abantu nga tebalina musango ovaayo ng'ofunye kwegamba balita University of Understanding ng'olina obuzibu oba omusango naye oba bakusiba ebyekisibo ovaayo ng'ofunye omutima omuzibu ennyo si ekintu ekyo mukyeddeko abagaba abalungi ekkomera buli muntu alirojja buli muntu ayinza okunyumiza embuzi y'ekkomera n'owulira nga naye mutima mugamba bambi bintu bizibu nnyo Sheikh Umar Muliro tukyali naye nga tugendagendako mukuumulamu wabula bwe tudda agenda kutubuulira gye kyaggweera okutuusa okuba nti ate essaawa eno ali bweru yasisinkaniyo banne ovich bagamba nti waliyo n'abataalina musango abaffe baabo bali ku ki embeera tempisiza mulungi nakatono